twagala bavayo batubuulire Halima bamututte ku deportation government yaffe muweereze ticket akomewo oba ddala bamusibye kubanga ku Mukisa Habo Clinic Kisaasikulambiro Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Nenkubira Medi nemutegeeza kati alina driver yali anvuga ebiseera ebyo n'alagira driver anywa amafuta anvuge paka mu district ye Busia. Nentuka mu district ye Busia twagenda ng'omwana tulina okumukwata n'asooka okutulaba jjukira yali amanyi n'atwekweka. We yatwekweka twasulayo olunaku lumwe ewaka ewaffe Manga mu district ye Busia. Nenkeera n'engenda ewa maama w'omwana kubanga yali amanyi yali famire mmanyi. Maama we nansanyukira bulungi nnyo nansitula n'ewaggulu nga tamanyi kindeese. Nentandika okumuviira ku lutone era basoga. Nentandika okumuviira ku lutone nemugamba maama hiyani yakola ati naati omukazi n'awakana. Nengamba naye njagala ku meetinga hiyani. Kimanyi yandabye n'aneekweka naye njagala mu meetinga. Netugende waka mu nyumba nemulaba n'atulawo nentulawo nemubuza nkobera sente dange dajjawa. Natandika oli kubona siyati nga yena ali awo tategeeka akanula amaaso yagenda okutulaga ekibatu kino baamusala ekyambe katono kikutukemu n'alyoka annyumiza story eyo gye nkunyumizza kati sente ezaali ku account nazo bwe zakola ki bwe zagenda n'osigala ng'obadde doni n'otukka ekiseera ng'obula n'ebitaano ebigula data omuteeke ku ssimu yo naye ng'obadde mu ssente. Alani nali mu kaseera kazibu nnyo nga setagana kusisinkana muntu yenna. Media antegeera nnyo yatuuka ekiseera n'amanya nti asi embeera gy'alimu si nnungi ne banfunira dokita w'obwongo. Nali under treatment okumala emyezi 3. Kati nandisisinkanye nti bannamawulire. Natuuka ekiseera nga wembeera ku live njogera ebitakwatagana. Bane watu wa level. Mbu YouTuber mwena abanoonya abakotivu nonna nze saagala njagala munsasule ate buli ansinkana njagala emitwalo 5 njagala kakadde ne tugamba banna ate nga tebikwatagana omubanga mwegendereza bulungi byali tebikola ki byali tebikwatagana ne full figure n'omuwa mu ddiini gye nsoma ey'obusiraamu obusiraamu butugamba osaasiranga nnyo omuntu Allah gwawadde ku ssente n'amala n'azimujjako omuntu oyo yeetaaga okumubudaabuda kubanga ayinza okwekola ekintu ekimu. Nali nkometinze suicide era nzike yateeka wange ye yantaasa nga ndi buziga mu nnyumba nasibwa omuguwa mu ddirisa nga at least nejjo mu bulamu bw'ensi. Yes. Asi yawakola otya? Nali ngenda kwetuga nga ndi buziga mu nnyumba era ke yateeka wange bamuyita Emma ali awo asobola okujulira. Ali buziga kuba kati buziga navaayo ye yantaasa. Omwana omulenzi oyo yandabirira paka lwe navudde buziga. N'atwala n'ebisumuluzo byange n'akubisaamu kopi. N'asigala nabyo nga wajja n'akonkona nga siggulawo yeggulira. N'ayingira nga yanfumbira then nvudde buziga nga sigenzeko ku dduuka. Naye nga byonna omwana oyo yannyamba ku lw'embeera gye nakola ki gye nalimo. Naye kati engayo gye nti nali mukazi muvumu buli lwe naddangamu akategeera nakomawo mu media okugezaako okulwanyisa abo abaali banwanyisa. So nali mu kaseera kazibu nnyo. Alani kati nawona sobola n'okuseka naawe. Hannange Doni. Abana Uganda. Omaze banga ki mu mbeera eyo? Era $1,500,000 5 Doni Muhammad mukwano gwa 6 yamala bambi nazi kusindikira. Twamala ne twogera kala yunaze yakozesako mu mbeera yange nga mu mbeera y'ebizibu eyo kuba nti nalwawo okumutegeera nga mu kaseera k'okuzimu banja. Nalwawo kuva embeera gye nalimu kubanga nali mu mbeera nga kyensanga oba otabuse nga kyensanga kyenjogera kyensanga naye bambi yeebale kungumiikiriza kubanga Alana abakuba mulala singa takyayimiridde nange
naye kuba nti amanyi guli omutima amanyi oli Asiya we ng'oggyeko Doni Asiya kitegeera so mbeera gye nalimu teyali nnungi natuuka kuba nti sitambudde na bitabo tonsanze waka wandibirabye then natuuka ekiseera nga gundi nga dokita ampeereza message ku simu n'angamba genda ku Google oteekemu article eno nawandiika ebitabo biri waka black book 2 byajjula ng'owandiika ki nga mpandiika topic omusawo gy'abampadde ekuyambe ki anti obwongo bwange bwali buli upset era ebiseera ebimu nga bwaba musisinkanye yambuuzanga nabubuuza bibuuzo nakusisinkana bwati n'atandika okubuuza kajjojjo w'ebibuuzo ani yali akusasulira bills ki byonna Doni Muhammad nze yandabirira ala ninze ndi mu bulamu bulungi alhamdulillah nze ne weemukubira essimu ne mugamba nti ndina kye njagala okulya ateekako binene n'okutuukako ng'ennyumba ya maama wagimala byonna nga byaggwa yayingira n'okuyingira nga n'ez'amaduuka zaggwa ez'amaduuka nali nsigazizza okuteekamu kuba nali njagala creatinga family business eyo wali ogizimbye nze alani okugenda ebweru nze nagenda kukyusa bulamu bwa family yange kati ebyange bibadde bijja kubanga nagula ploti enakawuka nagula ploti ekajjansi nga zonna za byapa naye nayagala kusooka kyaliyo gye ziri neye kajjansi sirina assets gye nali ntunze kagabeera amasimu babbye mabbe ala ninze siri bubi Saudi Arabia nasisinkana mukwano gwange namuyita Doni Muhammad bannange ndowooza Doni Muhammad tumufunire programu iye kubanga ti Doni Muhammad tuba tunyumya kubira Doni Muhammad Doni Muhammad abaddewo ndi mu bulamu bulungi alani obulamu bwe ndivi nga buli expensive naye tebimukwatako kasita njagala sente kati naku zino okola ki kati wenatandika okubanga atereera njagala nnyo kola nakola edduuka nafuna shares ku City Mall kati wenafuna shares ku City Mall omuwala oyo yali ayagala kutunda edduuka lye Goodwill n'abanga anoonya omuntu akola ki nabe bamuleetera Doni kyokka wenatuuka litunda ki nali njagala nayagala okutunda perfumes ezino ez'okupima n'engoye z'obusiraamu n'ebirala bingi kati laba bwentuuka omuwala nga yammanyi nga nze simumanyi wemala okusasula rwenti gyali myezi 3 n'angamba nze nayombanga naawe mu comment section naye sikwagala naye yabiŋŋamba luvannyuma naye abakubiŋŋamba nga naakamulaba sandikoze naye kubanga yamala n'afuukira ekizibu kati wenatuuka edduuka liri lyali bbi nateekamu sente nnyingi okunyiriza okukola ki na spending almost 8 million nga just nkyali kukola ki kukulongo furnishing wenamala okulongoosa ekyo ekifo of course engeri gye nali nti ebiseera byonna bisinaatereera bulungi nga sisobola kuteerera ku mulimo nga mpulira njagala mbeere mu kifo nga ndi nzekka kati nendekayo abakozi so abakozi bandisappointinga Alan nalina fridge ezitunda ebyokunywa freezer nenkola section y'enjala nengula machine ezo ez'enjala nengula buli kimu nenyiriza ekifo kyali kinyira kuba nti ebifaananyi byali mu masimu gali kati ekifo wekitandikirwa okukwatayo nga kati ntandiise okukola gwe nasharinga naye nafuukira akayinja mu ngatto era lumu nagendako ku dduuka nensanga nga banzigadde ate nga nsasudde we namubuuza n'agamba full figure yazo wano n'atoola order n'agamba bakugobe ku kino ekizimbe nemugamba kati bangoba batya nga nsasula yenze Jennifer namukola ki sirina buzibu na Jennifer era n'enamba ye y'essimu njirina okitegeera ebiseera ebyo Kayima yali mu Uganda era nga full figure ansindikira issues about Kayima bwe bityo nemugamba naye oyinza kubanga oli kusala ekigambo nesibitwala nga nsonga nkulu kati ekiseera kyatuuka nga oba balinga abaagala okunzija emize Alani mu bantu abangi ndina ensonyi njagala nnyo okukuuma ekitiibwa kyange mu bantu ate ndi muntu atayagala ntalo mu buliwo like mu bulamu buno nga nze naawe kati obwa bulijjo
kati nagamba nze Asia okubeera wano ndeekaane n'omuntu gwe tushalinga naye bandikodinga wano mu kibuga Kampala bagende batanishinga erinnya lyange abantu kababeere mu bulimba mwe batamanyidde naye mu reality sigenda kusiiwuuka mpisa nalekerawo okugenda kudduka n'endekayo abakozi weyalabanga abakozi bange gye bali batandise okukola bulungi nabo n'abagulako olutalo abala none bamaliriza nga tebali kukola ki tebali kukola kati ate babwengenda nendeeta kazini wange mu kyalo nendowooza nti ye agenda kuntegeera naye namwambala bw'ati omanyi kye nakola nanyiga bunyezi nagenda mu kibuga nensitula ebintu byonna biri waka ewaffe gye nsula mu kikomera wansi kubanga yo business newe yandibaddewo newe tandibaddewo nze ndyanywa nze media yakukkiriza okujja ebintu of course byali byange byonna nensimulula amasagenda bira byonna nga yo mwali mulabanga binyirirawo ebiti byonna nabijja biri waka eyo bitudde ne perfume byonna buli kimu muzaliza abakazi abasajja zabiza kupima nazisubula Nairobi negendera n'okwegendera Nairobi nenesu kati lwaki tozitunda online actually nayagadde ensooka ensetolinge ndina awantu bwendi okuteekateeka naye kati wali under renovation ngenda kuddamu nkola inshallah pangise wawo doni you a big brand okubeera n'okusharinga abantu negumu anti kati engeri ekintu talina akayingira just kuba nti abantu tebawagalizayo n'ekirala abantu balina ekifaananyi kye batolamu kati omuntu bw'omusisinkana mu lyabyo tanaalaba engeri gy'ozitowa mufe ky'okwebuuzaako ataddamu kuwalana ate ala nisobola kusika muguwanze bwe buzibu bwange mu bulamu bwa bulijjo nze abani nze tebinaiba wange alinjogerako nti Asia ali bw'ati teriyo omuntu aliwangaala nange naavaayo nansalako ekigambo okujjako ng'ali batanjagala kati edduuka lyafa biki byonna oyina plani gy'oyina plani B gy'oyizaako mu bulamu plani nyingi ze nnina ze sigenda kwatukiriza mu kamera nina ne bizinesi endala zenkola ala naye nakola kiriniki mu kyalo kyewaffe ekola eri gyeri kiriniki yennyini oli musawo ndinayo musawo wange era akola bulungi nnyo buli kimu kitambula wagambye nti oli mu kusoma busawo nedoni akasente omanyi okanoonya nakola ka bizinesi ako nakakolera maama wange baali balwalirira nnyo n'abantu bange neŋŋamba kati kankole bizinesi ya kiriniki kati ekiyumba ekyo kyali e Saudi gye kiri era kirwaninga bulungi nnyo omwami wange bamuyita Doni Muhammad Doni kyonna kyokola balaka buli kimu yali akikola bulungi nedda mukwano gwange tebamuyiikire ate naye ne bamuloopa bamulwanyisizza naye ffe Katonda akyatuwadde obukuumi naye kennyini singa taliyo naye Allah ogambye ani oyo abalwana eyanwanyisa okuva e Saudi Arabia yampendwe bamuyita Edi Kaizi kati talwanyisa Doni kati obuzibu bwe basisinkana nze ffe tubineeyo engeri gye twali tukolamu emirimu gyaffe giri legit nga ffe tuli siida kigambo siida mu Luwarabu mu Luganda kitegeeza straight kati bintu bingi nnyo bye bagezaako baatuuka n'ekiseera nga tebaagala nze naye tubeere ffenna naye ffe Allah ye yatugatta kati ayinza kubanga naye abina byafuna naye kati jjukira ye musajja ebizibu bye kale tasobosiyo omuntu agenda okunkubira nga nze basobola okumukubira bankoze kino gundi yankoze kino kitegeera gwe nabadde nkinyonnyola ekyo ekintu kiri nnyo mu basajja osobola okuba mu ne stress zo naye nozesigaliza munda n'otunula bwoti kati naye afuna challenges ng'omuntu naye era musajja talina budde bwakuddawo okutotura ekisinga n'okuneewuunyisa mu byonna aŋŋamba Asia nze ebizibu ebyange sibitunulidde wabula njagala kulaba ng'oli bulungi abaana baagala okugenda oyinza ba advisinga ky'omwana ng'asimbula nkya oba ayagala kuvaana agenda Saudi ngenda kukubiriza abazadde n'abaana abaagala okutambula ekiyumba si kyangu era bw'oba omanyi nti nno tolina bugumiikiriza toli mwetowaze tolina mpisa togenda mu Buwarabu sigala e Uganda kubanga emirimu ekiyumba kyetaaga obugumiikiriza obwetowaze obukakamu n'okuba n'empisa bw'oba tobirina gwe bw'oba onyiiganyigana mangu nga gwe akantu kati niwe kati kakujjako naawe sigala e Uganda wano onoonye ekyokukola wano eri togenda ojja kufiirayo
bw'oba wakulanga tomanyi mirimo tolinnya ku buwalabu. N'ekirala abawalabu baakulira mu mayumba agataliiko bumooli. Amayumba gaabwe tekwaliko ventilators. Baboggoka. Mukamawo kuboggoka tekitegeeza nti aboggose ku lulo. Kye kikula kyabwe. Akoyogedde kabaddemu oluganda lungi. Amayumba tegalimu bumooli. Baakulira mu mayumba omutali ventilators. Kati omuntu olina kuboggoka nnyo omuntu omulala okukuwulira. N'ekirala bali mu digital life. Nti oyinza kubeera mu nnyumba naye nga olina headset mu matu oli mu kisenge kyo weggalidde otaddeko omuziki kati maama ng'okukuyitayo alina kuboggoka nnyo so that you can hear. Kati eyo yembeera gye baakuliramu. Kati ennyumba ezitaliiko bumooli omuntu ayinza okubeera mu luumu eyo nga yeggalidde obeera nga ali mu luumu omuli gundi eri proofed. So kati kyetaagisa okwogera mu ddoboozi lya waggulu nnyo. Asia wenikitaali n'eddoboozi erya waggulu abatakukambuwaliridde ebyo bintu bya bulijjo. N'ekirala buli lw'osalawo okulinnya ennyonyi njagala omanye nti gy'ogenda ogenda kusangayo embeera ezikunyigiriza nga nnyingi ate nga tolina kyakuzikolera wabula ng'olina kwerwanako osobole okulwanyisa ovudde otya mu mbeera eyo. Weegomba okuddayo Saudi? Of course. Yensi yokka gye neegomba okuwangaaliramu. Wanja Asia? Allah ebirungi byampadde Saudi. Mwebaze nte ya Rabbi. Nzaani? Toyagala America, toyagala Canada, toyagala wa? Neegomba ensi gye mpulira njagala ku mutima gwange eriemu bweti bagiyita Saudi Arabia. Omanyi kyekitegeeza ng'owangaalira mu nsi osobola okugenda emaka n'olamaga ku bigere. Omuntu ava wano okugenda okukola omula ateekamu $2,200. Newalamagako? Mirundu sigimanyi muwendo. Ekigezo oli hajati mulamba? Of course. Muhammad alina kuwoowa. Musajja wange yampoowa dda. Alani nze ndi mukazi wa Doni Muhammad n'empeta yino ku lugalo. Nze yampoowa dda. Nze kati ngambeera n'omusajja nga tompooye ku ddiru ki? Nze ndi musiraamu. Senda nfumbirwa. Nze senda nfumbirwa. Zina aleeta obwavu mu bulamu bw'omuntu. Zina asiiraanya omuntu. Okwenda. CRUZ exclusive kwe tuli tugenda kuba tumaliza programu yaffe ne Donasia naye nga tetunnamaliriza. Mu maaso oyinayo essubi ly'okuggulayo bizinensi okutwala abaana ebweru naawe oba mu maaso awo okirowoozaako? Abantu banfensi bazze bangi mu bulamu bwange nga baagala nsobole okubeera nga ndi abaana bayinza okuba bakuwulirira. Abaana bampuliriramu naye lwaki nagaana njagala nnyo okukolagana n'abantu abali lujiiti. Njagala omwana aba atambudde nange mmanye nti omwana oyo wonna waba alaze nsobola okumuyamba okuva mu mbeera embi yonna gy'aba asisinkanye. So wuliriza bulungi nnyo wetegereze. Donasia bamuyise ti madamu bwino aleese bwino we Saudi sabula emboozi. Kati Saudi Arabia g'omwana afunye obuzibu ng'oyagala okuyambibwa tolina kuddukira ku embassy ye Uganda. Owabya si wabya baana mbagamba points eziri clear ezigenda obbayamba. Teekako bino ebigambo by'owulira bya Donasia. Bino ebigambo by'owulira bya Donasia. Saabadduka nnyo omukutu guno. Saabadduka nnyo omukutu guno. Mwogera ne Donasia mama Kiyumba. Saudi Arabia bwe oyagala kuyambibwa mu bwangu. Gw'ofunye obuzibu mu Kiyumba. Dduka ng'ogenda ku deportation oba ku office za wajjati. Togenda ku polisi. Bagenda za wajjati liri katugamba kiringa ekitongole kya polisi ekisembayo mu polisi ye Saudi. Bw'oddukira ku embassy embassy omwarabu agenda kujja atunulire mu contract atandika okusoma gwa amateeka ate nga amateeka agali mu contract gonna nga wagegendereza gaffe valinga abagagga abawalabu
tegatufevalinga. Eteeka eriddirira erisembayo mu contract ligamba in case of anything bawuliriza Muwarabu, bawuliriza Munansi, so siggo omugwira. Kati Halima abaali bamutolosezza oba gye yali addukidde bandikoze ekintu ekyo. Bandinkubidde essimu nze ne mbawo omusirikale Halima ne muwa omusirikale wange n'amuyingiza deportation. Tafuluma. Toyingira deportation. Government ya Saudi Arabia nekukkiriza okufuluma okuddayo gy'odduse. Naye bw'oddukira ku embassy ye Uganda bagenda kukuzzaayo mu kiyumba gye wadduse mukama wasobola okukola buli kyayagala oba akufeekinge kwemira emisango egitaliiko. Deportation yasangibwawe Saudi. Deportation enene mu kibuga Jidda we nali mpangalira esangibwa Makka. Toyingira mu deportation ye Makka ne bobera n'omusango ogwenkana at least bwobanga wakola omusango bo bennyini bakwesibira ebbanga lyabwe esaamusaamu ne bakudeportinga. Embassy ya Saudi ye Uganda tebayamba. Omuntu okayo bagamba ki? Ekisooka kya byonna nabo bakolera Bawarabu. Kyekyennaku ekiriwo. Nti muyinza ne mutuukawo ne babagaliza ne wabweru. Waliwo omwaka obuvidiyo bwatambulanga ng'abaana bagenze ku embassy naye nga beebaka wansi mu miti. Nga embassy tebagulidde kati eyo embassy kinga tesobola kuggulira bannansi. Era nze nsaba gavumenti etuyambe akakiiko kagundi aka embassy ya Saudi Arabia kayuwe kubanga kafu. Tebalina kye batuyamba mu ggwanga lya Saudi Arabia. Saudi Arabia omwana afunye obuzibu n'atoloka ne yeekweka awantu ebatamanyi yaawona yekka kubanga oyo agenda kutoloka abeera awantu tumukansolinge tumuzzeemu amaanyi tuddemu tumufunire ekiyumba agenda akole yeeyongera okukyusa obulamu bwe bw'aliba akooye tulimuyingiza deportation ffe gye tumanyi nti shiwaddiro ajja kufuluma afuluma ensi naye bino mbo simanyi sahani mbo simanyi poliisi tebiina kye batuyamba. Halima ali mukomera. Bamusalidde omusango. Tebanamukyeka tebanamusaya naye bamusibye. Kati twebuuza Halima basibye waaki? Bwe babanga ddala kituufu Halima yabba. Nga we boogera nti yabba. Nga tebanaatulaga bujulizi bulaga nti yabba. Ku kamera. Ye gavumenti olutalo lwa Halima nze mwennyini kamwa koogera nayambala neneesiba ekigoye mu lubuto n'endulwana paka nga Halima ayingidde ku embassy. Kino nga njagala kukiraga bana Uganda nti Halima ne waayingira embassy sitirwa tagenda kuyambibwa bwe kyabadde. Kaluvini Kayanja yavayo n'akuba emmeeza n'agamba Halima ndagidde saagala akomewo mu Uganda asigaleyo bamufunire ekiyumba akole. Kati essaawa zino ali mu komera. Mwami Kaluvini Kayanja oyogerawo ki ku nsonga eyo? Kubanga gwe wagamba nti walagira Halima asigaleyo e Saudi Arabia. Bwe mute bwe mukola propaganda ku social media nebintu emane bibatuulamu. Kati Halima ali mu komera Kaluvini Kayanja atugamba ki? Kubanga Halima tafunye bwenkanya. Tafunye bwenkanya. Gavumenti ekozeewo ki? Bw'abanga ddala yabba nga bamuframing ngambo yabba batulage ku bujulizi obulaga nti Halima yabba. Nekirala ebbanga Halima lyamaze limala e Saudi Arabia ne bwoba osponsa ne waba akutaddemu obukadde 2 bagiyita duration ya myezi 6. Myezi 6 jaggwako omwana ka star striking mu kiyumba nga amaze myezi 6 akirizibwa okwegulira tiketi nadda. Etteeka bwe ligamba era bwe tuba tusayininga bali kyusizamu oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona besike babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeri oba ennyonyi
bw'omanyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Ininga contract nga mugenda okukola newe tuyingira ku companies ezitutwala waliwo watulaga nti kasita oba omaze emyezi 6 n'ofuna embeera yona etakusobozesa kukola weggulire ticket ofulumensi. Kati Halima embeera eyamutuukako yali akirizibwa okufulumensi kubanga yali akoze omwaka plus. Basibye waaki twagala bavayo batubuulire Halima bamututte ku deportation government yaffe muweereze ticket akomewo oba ddala bamusibye kubanga biri bintu bibiri byanjawulo. Lwaki sinaba kubuukira ensonga zino? Ayinza kubanga we yava ku gundi ku embassy. Jukira amateeka agafuga Uganda sige gafuga Saudi Arabia. Nkiddamo embassy ya Uganda mu ggwanga lya Saudi Arabia kifaanani tebina kyesobola kukola mu ggwanga lya Saudi Arabia kubanga nabo nga bo bennyini batabaki oba eyambyeko nekigaana bugaana nedda tekisobola kugaana bwe wabanga waliwo amateeka ddala nga wala bannaafe aba Filipino aba Indonesia aba n'aba Kenya kati aba Kenya n'abatolosi balina obuyinza ku embassy yaabwe. Ffe Uganda wogenda ku embassy nti watoloka tebasobola kuwolereza. Do you think government yekimanyi oba abali bebateekayo eri bo bakola ebyabwe? Government tekimanyi kubanga government singa ebadde emanyi ku nsonga eno nze nzikiriza nti abe Dubai bakomplaininga ku embassy eyo. Shekeza bana bali mu Gulf countries bonna bakomplaininga ku embassies zaffe. Kati omanyi obuzibu bwe buli abakola ku embassies eziri mu mawanga ag'enjawulo bakozi nga ffe. Okitegeera ate we batuuka eri bakulirwa bawalabu. Okitegeera kati oli tagenda kukkiriza kufiirwa mulimo gwe kululwo gwe alani. Kyekyo kyontera n'okubagamba ba supervisors bamwe abali ku zi companies zemutuukirako e Saudi Arabia muwalana babwerere tebalina buyinza nabo bakolerera mbuto zaabwe. Kati gwe bona alowooza nti ajja kujja awolereze gwe omuwalabu amufayalinge alina okusirika kubanga naye ali ku mulimo. Nze nabagamba omusango gw'okutoloka mu Saudi Arabia teguliyo. Teriyo musango gwalwa nawe mu Saudi Arabia teguliyo. Tugenda tulina ofuna abamanyi okutafuta amateeka ne bagatunyonnyola bulungi sigamanyi awo bulungi. Njagala mugatafute naye nga teguliyo. Teri Mwarabu yali awozeeza ne Kadama atolose. Kyovu olaba batuwaayiriza nnyo mbo tubbye. Gufuuka omusango. Kubanga first of all kataba wobeera ku deportation enene noleta complain mbo yatoloka bakubuuza singa wali mulungi tayanditolose. Nabo bamanyi abawalabu wabweru bantu naye mu mayu abapolisi balaka bamanyi bawalabu baabwe nti abamu babamanyi. Naye kirala jukira abawalabu bonna beva mu ntumbo zaabwe. Okitegeera omwana wange afumbirwa mutabani wa muganda wange. Chovola abantu bo beyagala bokka. Omwana nga akola ki? Omwana owange nze Asia Fatia afumbirwa mutabani wa Musa waffe Shabani gwe yazadde awasa Fatia wange. Nga ba Luganda? Nga ba Luganda. Omwana wa Senga awasa omwana wa Kojja. Okitegeera? Bewasanga na chovola abantu bo beyagala bokka. Teriyo Mwarabu asobola kubeera against Mwarabu munne kubanga bava mu ntumbo ze zimu. Kati ngaffe abalwanyirizi b'eddembe erya Kadama twabatuulamu ne tubabeeramu ng'entunuka ne tubalaga nti weba wateekamu omukozi obukadde 2 naye nga tomuvaluwinga katumutolose tumuwooli asobola okumuvaluwinga. Abaana bano kyebataategeera naye nga nze yali mission yange. Ate nga kyenkyaliko ebbanga government yaffe lyegenda okumalanga ekya signing contract ne Saudi Arabia lyebbanga naffe lyetugenda okumalanga tutolosa abaana abali mu mbeera etali nnungi. Awo no wensabira government
mbasabire government nti lwaki temuyita abaana nga bano ba donors abalina ku experience abadde Saudi omaze mu bbanga ki myaka 7 kati omwana ng'ono ayogera ebintu ng'ebyo lwaki tomuyita n'omubuuza tuwe bwino what exactly happens ndina n'akantu alani naye namwe babayita ate temuulye ate ne mutandika osirika nze sijja kulya nze singa nalya ddala alani nze nina ekintu kyensaba gavumenti mu contract empya mpulira simanyi bataddemu etteeka erya is community watch okubongeza ssente balina etteeka lye bataddemu mbo simanyi bagenda kututeekera abantu abatulwanirira tekigenda kusoboka kubanga abantu bagenda kulya enguzi baleme kukola mulimu gwaffe nze nali njagala nze nganze ndowooza yange nze nayagala gavumenti yaffe kubanga abawalabu bawa gavumenti sente gavumenti yaffe esobola okwekulaakulanya ng'ebawadde abakozi naffe tusaba gavumenti etukulyetingire app egituteekere ku Play Store app eyo nga buli Kadama agidawuniloadinga n'abeera nayo mu ssimu ye nga mu kiyumba kubanga abawalabu batulugunyiza mu biyumba munda wabweru ba angels naye munda ba evils njagala gavumenti etukulyetingire app egituteekere ku Play Store nga buli Kadama agidawuniloadinga n'registeringa n'ateekamu enamba ye ye Saudi n'ebeera ku ssimu ye nga buli kizibu kyafunye agenda kukwata bukwasa essimu bw'ati amanya gange nze Doni Asia ndi mu kiyumba naye Sirialaba bwentunula bwenti asindika ka kiripu ako katambule mu ba coordinators bekikwatako yengeri yokka gye tusobola okuyambamu abo abaana otherwise babatulugunyizibwa mu biyumba munda nga tewali na evidence omuwalabu y'omuntu ndina ebifaanani muno kambikulage sigenda kutya okulaga omwana ono yampeereza zino message zino ze yampeereza omuwalabu yamukwata n'amukozesa emirundi egy'omuddiŋŋanwa we yamala okumukozesa n'amufunisa olubuto biriwa ya rabbi we yamala okumufunisa olubuto sijukira byabaddemu we yamala okumufunisa olubuto n'amusitula n'amuzaayo ku woofiisi n'awa woofiisi ssente we yamala okuwa woofiisi ssente woofiisi omanyi kye yakola neeyagala okutikka omwana nga tebamuwadde wadde 10 bwe kiti naye ng'amaze emukozesa omwana oyo yali kodinga bibino olaba oyo muwalabu beegaana mbu tebakwata baana obirabye babakwata ne babakozesa bamala okubakozesa nga babafunisizza embuto ne babazaayo ku zi offices company offices gye babakuzizza offices ne bajjamu ssente ez'enjawulo wemala okubajjamu ssente ez'enjawulo ne baagala bakomyewo bano abaana nga tamuwadde wadde nusu 10 omwana yoyo kati ebintu nga bino omuwalabu ajja kwegaana kati ono omwana kino ekintu kye yakola kyenjagala bino ebifaananyi byendaba wana bamusobola nabbi balaga ku social media naye nga kifaananyi ng'omuwalabu yeeyambudde nga bwe yazaalibwa ali mu luumu ya Kadama agezaako oba yeerwanako era omusajja oyo yamusinga amaanyi n'amukozesa n'amufunisa n'olubuto we yamuzaayo ku woofiisi eyandikutte ssente zino oba omwana balumujjamu olubuto koze oyo omwana ne bwazaalibwa mu Saudi Arabia bamuyita mutoto haramu abeera mwana w'ekibi beba bateeka mu magye babeera mu zifaamu nga balunda engamiya at least camp woofiisi yandikutte ssente ezo omwana olubuto ne balumujjamu ne bamuwa n'entandiikwa naye kati ate woofiisi yo manyi kye yakola sente yaziya neyagala okumutika nga talina wadde 10 nangamba Asia sibina wenziza nemugamba era toyina wodda mpe namba nakola ataka ku muwalabu nenkola ataka ku office paka nga afunye obwenkanya bamujjamu olubuto era kati ali mu kiyumba akola kubanga yagenda kola kati nze neetaaga gavumenti wena atuteekera app eno ku Play Store nejisasa kubanga obuyinza bwa gavumenti ekintu kintiisizza nnyo nkirabye obo obuyinza bwa gavumenti manya abaana bayinza okugamba abaana abataakinga gavumenti abaana abakola bwe bati naye nkubulire ebimu ku bifaananyi Asia bwanawe babibalaze naddala abakulu nkimanya abakulu bangi abakola baguna omukutu nga mukolya gavumenti musobola ajja tulaye ku bifaananyi ebyo wallahi we munaabirabako namwe mujja tyensi kati nze ekintu kyokka ekisobola okuyamba abaana bano okusobola okulabisa bano abawalabu
ate Katonda n'amala atuyamba ne bakuleetinga app eyo ne bagiteeka ku Play Store ne musobola okumanya embeera gye tukoleramu ey'obugubi mu biyumba ne mubiteeka mu public bagenda kweddako. Naye banagamba simanyi bagenda kututeekerawo, simanyi ba coordinator, simanyi tebigenda kukola. Batukuleetingire app bagiteeke ku Play Store nga buli omu agibinako obusobozi ebeera mu simu ye eringa WhatsApp nga akwata bukwasibwa ati n'alikodinga n'asindika buli coordinator obuzibu obutuse ku mwana n'abumanya. Bwetutyo bwe tusobola okulwanyisa. Coordinator tebalye. Kijja kusinzira kubanga enejja kuba evidence nga nawe kenyini ovaayo n'ogamba nze naweereza Kaluvini Kayanja video ng'omuwalabu ankwata era yino. Kaluvini akola ngani? Abajja anti kati for example ndesenga example kitegeera. Nti kuba kati yagenda ne yetuma president wa Kadama abaana bangi bamubuulira ebizibu naye yenga bije yalya byonna abika bibikke. Kale njagala okuba nga ate olunaku olwaleero naye okakasa olina obukakavu nti yalya. Kaluvini yali ekkata nga tulwanirira eddembe ly'Obwakadaama si ye Kaluvini ali e Uganda kati saa zino yagaggawala yamera n'olubuto. Yamera sente ziraba edduka naye zenzo nsaba Allah azinkingirize. Temuli ba mukwano? We nali e Saudi Arabia nga yatuuse wano e Uganda waliwo abaana baali babiri, omuwala baali bamuyita Namusoke Fatuma yali yagwa eddalu nga ali ku street, omwana oyo namulonda n'abeera ewange. Kati nga famire ya Namusoke Fatuma wegenda okumiitinga Kaluvini Kayanja abajjako ssente n'abagamba ensonga za muwala waabwe azikolako. Kyokka ng'omwana nze amulina seeba kakiro asula akuba ebintu ennyumba yonna yonna. Nze sitambulanga kugenda mu bamashekhe abasomeddwa naye omwana Kaluvini Kayanja gwe yankonectinga gwe bayita Namusoke Fatuma yantuusaako mu bamashekhe abasomeddwa basobole okumusomera atereere. Era bamusomera Allah n'ayisiza okwo omwana oyo n'atereera nakati akyali ye Saudi Arabia akyakola. We nagezaako okukontaktinga Kaluvini nga amubuuza kiki ekiddako ensonyi yazifuula obusungu n'ambulokinga n'afuuka omulabe wange paka kati. Awe nyini ku mukutu CRUZ exclusive saagala kubanga ate nsukkawo ko wano olunaku olwaleero naye nga Donasi yagwa akyamwagala n'ensonga zoyagala highlighting ogamba Don tayogedde ku nsonga bweti Alan Don akomewo ayogedde ku nsonga bweti genda mu comment section wansaawo teekawo nange nja kuba ate nsolo mufuna gye asobola okubanga ate ayogerako y'ensonga gyoyagala okubanga ate ayogerako. Don ebigambo bye bisemba tuve wano. Ebigambo byange ebisemba tebijja kuba bingi naye nga ngenda kweyongera okuzzaamu abaana abakola kubanga si buli ali Saudi si buli Kadama nti abona. Abaana abafunye family ennungi mukanye empisa n'okusaba ennyo mukulembeze Katonda mu lugendo lwammwe kubanga y'omuyinza w'ebintu byonna. Fukamira saba mu ddiini yo gw'omusiraamu saala oyitiriza okutendereza Allah kubanga ye kamala byonna. Mbakubiriza okweyongera okubeera abakozi kubanga teri kirungi kitava mu kutuuyana. Saudi Arabia yatuwa opportunity ey'okubanga batuwa visa nga tetuhasolinze nnyo ne tugenda ne tukola. Omulimu ogw'obwa made nguyita kigula lugi. Nti genda e Saudi Arabia osamba akajjo kaggule kola akasente ko ka saving ogobe ekyeyo ekirala ekirungi. Saudi Arabia ulooza mulimu abaana nga bameka abali ebweru? Saudi Arabia wenjogera saawa zino omwaka abali ebweru abatolose. Gwe ebivulu tobiraba? Ebivulu by'abayimbi tobiraba nga bagenze mu Saudi Arabia? Ba Miki ba Liam Voice babeera Saudi Arabia nga bakuba ebivulu go tobalaba? Twabayingira tubalimo tubaseesedde. Jukira Saudi Arabia erimu sente naffe tetutudde. Erimu sente? Mulimu sente. Saudi Arabia abaana abali mu contract be bafuna ekiti naye bw'otoloka babweru fa bana Uganda tuli bagezi ogazi y'obwongo. Otoloka ebweru no ate we bakwata biba birala. Saudi Arabia tali yamusanga gwalwa naawe gwe bw'otoloka kola ekintu bwe kiti kola mu biyumba tokola bwa malaya gokola mu biyumba bw'otuuka okukomawo genda ku deportation bw'oba tosobodde kutuuka ku deportation nkubire essimu nze nkuwa omusirikale akuyingize deportation okomewo. Tebaba tiisa omwana Doni twatema ekkubo. CRUZ exclusive gwe mukutu njagala okubanga ate nkoma wano olunaku olwaleero naye nga Doni waffe pozi gwe bakukaliga emeka nga toddayo? Bakukaliga myaka emeka?
Bampa myaka 2. So bujinaga kogenda kuddamu osabe. Why not? Banakuwa. Bajja kumpa. Wama musibe bulungi mweraba. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta.